His Excellency Yonga Yakajja bamugamba gundi bamubuuza oyina police ki tubulira ku international police foreign police and inland police n'abaddamu bwati ekizibu kya Uganda si police embyobe ennungi ne bwe tuzimbira ku ezo zennyini eziriwo tusobola otereeza eggwanga kubanga bwe bazireetanga nnungi tebazigoberera tebazituukiriza kino Yesu yakikola soma Bible Yesu wajja lero lwa Sunday temujja kugaana temujja kweta mu kigambo kya Katonda omanya bamu wano temwagala kigambo kya Katonda Yesu wajja yagamba bwati mu kino ekitabo kyennyini kye tugenda okusoma essula 5 nga wakatandika enjiri ya Yesu okujja kwa Yesu tuli mu ssula ya 5 eya Matayo Yesu yagamba bwati sajja kudibya mateeka agoge nyini getugenda okunyweza ago bwe gagamba nti zero tolerance to corruption simanyi for corruption simanyi of corruption Yesu kyanyweza mu bikolwa si mu bigambo tetwetaaga foreign police empya ezo eziriwo bwe tuzikwata obulungi tetwetaaga bipya nnyo kujja mbu ate tukole biti era byennyini Yesu bye yatereeza n'ababuulira enjiri abantu ne beewuunya ng'abakwasisa amateeka gaabwe gennyini ge yasangawo ge baali beefuula mbuno bagakwasisa bwe bamugamba nti ate kakati kino ng'agamba nalabyeko Ssemujju ng'abonaabona ng'abonaabona n'ebbaluwa ya Mpuuga ebbaluwa bagiwandiikidde Mpuuga ate bo bagamba ate palamenti erina okutuula ate palamenti erina okulonda nedda eno njiri mpya ya Yesu mu byammwe byennyini byalimu byatuukiriza kubanga Yesu yasanga baabisuula kati eyebadde puliyambo tovaawo nga tutandise ekigambo kya Katonda nyina byenjagala osooka okuyitamu tuwumbe wiiki tugende mu kigambo kya Katonda njagala okukifunira essaawa nnamba kubanga ngenda kwogera n'omulembe gwaffe wansi w'omutwe ogubuuza omulembe gwaffe guno gwe tuli mu generation eno mumanyi kye tuli eri ensi mumanyi kye tuli eri omulembe gwaffe omanyi kyotegeeza eri abakwetoolodde omanyi kyotegeeza eri abaana bo omanyi kyotegeeza eri Buganda nga bakulonze nga bakuguluminga ng'oli wa kitiibwa omanyi kyotegeeza eri Mmengo omanyi kyotegeeza eri Buganda omanyi kyotegeeza eri abakwetoolodde omanyi kyoli oba tokimanyi eyo ye video y'olwaleero do not miss saka mundeko nyina wano kye netegereza now eyo yenjiri gye tugenda okuba nga tusoma olwaleero ove wano ng'otegedde oli ki n'ebyaliwo ku mulembe gwa Yesu nga biriwo ku mulembe gwaffe guno njagala kubebaza olwa samoni zonna ze tubadde tusome ennaku zino ndabye abaana abalala nga bazisomesa ne ku TikTok mwebali nnyo mwebalire ddala mbasaba abantu abamanyi ennimi ez'enjawulo mu Luswayiri mu Lukongo mu Ludinka ebintu bye tuba twogedde waakiri kolayo gwe biwumbewumbe mu ddakiika 5 obikolemu ka TikTok katono mu lulimi olw'enjawulo ekyo nno nali nkinoonyereza mwannyinaze pacho kyenava munoonya ne mu sportinga nga amanye ennimi ez'enjawulo era wenamuteramu vision eno naŋŋamba naye kituufu naye byonna yabyogera ku gundi naye alabika maybe alina waayita n'olwokuba n'ebintu bingi ebiba bimwetoolodde
era newayo nenyingira mu kyo nafuna omusala gwange gwonna ne nguteeka ngamba afune gadgets afune kino afune kiri nga njagala information egende mu nnimi ez'enjawulo ya tekinaba kuvaayo bulungi ate ne page bagitwala naye bw'obeereyo ng'omanye ennimi ez'enjawulo ng'omanye Oluswayiri kolerayo East Africa aka video banesi kale senga okusoma byani senga nasoma ennimi nengera nsoma ebintu ebitanyamba nembitwala mu ebbanga myaka 20 ndi mu P7 nsoma John Speak senga nasoma Oluswayiri nensoma Olukongo nensoma Oludinka nemanyirirwa lumu nga kusawa nyanzija mu Ludinka nenzija mu Luswayiri twakola aka video ojjukira ka video ke twakola ku Peter Masuki ke mwatambuza ke twabawa ne tutekako ebifaananyi bye nebya East Africa biki byonna byonna Peter Masuki yali abadde Secretary General wa East Africa okimanyi nti audio eyo yamukyusizza ne bamujja kuba Secretary bwa East Africa ne bamuwa obwambassador simanyiwa Kenya ye yagala abantu bayo okusigaza credibility aka video aka audio ke twakola mu Luswayiri lwe Kenya kamukyusisiza okumujja kuba East African Secretary wa East African Community ne bamuwa ekifo ekirala simanyi oba ambassador wa China simanyi biki bamukyusisiza ne bamuwa ekifo ekirala olwa audio. So TikTok kola yaka video ngo yogera ku Banyarwanda mu East Africa mu nnimi eziri mu East Africa mu Lukongo mu Luswayiri mu Luzungu n'ennimi endala zonna mu Ludinka kijja tukolera amakulu mwebale nnyo mwebalire ddala ab'omulembe guno temubulawo ate nammwe ab'omulembe ogw'omululu nammwe temubulawo mubeereewo nammwe tubasomese nga Yesu bwe yakikola. Waliwo bingi nnyo najja wano ne mbagamba nti Speaker ali mu kuzimba empire y'ebyobufuzi ne mbagamba nti awithdrawinga ssente mu mannya g'abantu abalala ne mbabuulira abantu be yali ku ruuti nga baayisaamu ssente mujjukira nga twabyogera wano bifo nga tebinagenda ku Twitter ne mbabuulira engeri gy'azimba empire ne mbabuulira engeri gy'akolamu ebyobufuzi. Mulaba olutalo lw'ebyobufuzi oluli e Uganda olwa succession battle succession wars eziri e Uganda oziraba oba toziraba. Mujjukira olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yasemba ogenda e Masaka n'awuuma ku nguudo kwonna n'ava ne mu mmotoka n'atambuza ebigere yatunula bw'ati ng'alaba abantu n'ava mu mmotoka n'abawuubira bw'ati. Mujjukira Secretariat ze nabaleetera enkeera dwe baamuvuma mbuno ize dead stock ne bamuvuma mbu akakasajja kale tekalina kye kali tekalina kye kabayambye akasajja konna naye abantu bakayiikako. Mutabani wa Museveni yayiyo omusimbi mu Masaka ng'ekyo kyalwanyisa yakiguze naye nekigaana. Okimanyi ku mukolo gwonna gundi yasinza otambula Franka tumwebaze eyaze n'agamba bulijjo munoonya embizi ezikuba abantu amasasi kyemwayagaliza kibuyaga embizi ereese n'agamba embizi yino ku mukolo gwonna ke katambula. Olunaku olwo Ssaabasajja Kabaka lwe yali mu ssaza ery'Ebuddu ebyaliyo n'olwaliro bibadde bikyabasiiyiika. Mutabani wa Museveni n'ayiwamu ssente nnyingi nnyo Museveni ne bayiwamu ssente ne batuleetera embizi kuba ndi musawo wa bisolo ogusi muntu ejo mbizi naye bannange Omunyarwanda kagaba amanyi Oluganda namugamba nedda sebo siwe bagamba nedda sebo bagamba bwe batika baba ate MC omusajja n'akomawo sole mbadde mbagamba ngweno mbizi ejo niyo mbizi. Olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka olwo lubaluma ne His Excellency buli lwayita ku kkuba eryo ekintu ekibeerawo kye babadde baagala bakiguze kyagaanye. Kati succession war eziri mu gavumenti ya Museveni ekyo bwe kyamaze obbeerawo
Speaker n'ayagala obbalaga nti ate ye naye waabwe alina empire n'agenda okwewandiisa n'amobilizinga n'ayimirira waggulu n'abagamba wamma nze nzirako nze nzija addamu mutabani wa Museveni. Obitegedde sisobola kulekayo buntu obwo bulinga obutono naye bunene ne Speaker yabadde abalaga nti naye waali ewaabwe kyogamba bw'oba ogenda okulijesalinga ogenda bwotyo wamulabye yabadde ageza era n'abagamba abateeso tuwabaawo abateesatiisa naffe kaakati tukisobola. Genda owulire ebigambo byayogedde byabadde calculative succession war. Kati mmwe balinga balwanira obuyinza nga balaba tuli mu change wakati olwo mmwe abagirwaniridde okuva mu 1700 waliwo omuwala akola vidiyo ateeka mu 1700 ateekamu ekisanvu n'ekikaaga waliwo omuwala ayina wana akantu oli omuwala bannange akuba ate yagikwata nnyo bbula ekibaaba byebyo nno mutabani wa muzeeyi nga kyayagala okwesimbawo okuddira kitaawe mu bigere ate mu NRM bafunyeeyo kandidenti omulala awakanya ekintu ekyo nga yagamba nti naye asobola. Era wowulirira bino muyinza okulabako ku Speaker Anita Amongi ng'ali ku ballot paper avuganya mutabani wa Museveni Muhoozi Kaweddemu kubanga naye agamba nti amaanyi kati ageewulira kaabaddeko Speaker ekisanja kino awulira nti alina obusobozi obusobola okutalaga eggwanga Uganda ng'awenja akalulu k'obwa pulezidenti. NRM baali mu bweraliikirivu nti Museveni w'aviira wani agenda otukwatamu. Bonna bakkiriza nti Museveni w'aviirawo NRM egenda kuba eggwereddeyo kubanga ne mutabani wa Museveni ajja ayagala okusikira taata we ayagala kutandika kibiina kikye nga si kya NRM. Kyekibaleetedde obuzibu nga beebuuza nti NRM ekitegeeza yali ya Museveni bw'agenda ne NRM tubale nti esaanyeewo babadde bakyali awo. Speaker Anita Amongi ayagala kuddaabulula NRM asigale nga ye kaada wa NRM agenda okuvuganya Mukalulu Akaliddako. Kayinza obutaba ka 2026 kubanga naye mukazi wattu akyabala ebigere by'abasajja bano. K'osobolayo omutwe n'obalaga nti osobola okwesimbawo n'obavuganya bayinza okukumiza omusu. Akyabala amaanyi ga mutabani wa Museveni genkana kimu bannayuganda n'oluvannyuma awo naye alangiridde nti kati 2031 kanzije nange ku ballot paper nga nnamuze ekyobwa pulezidenti bwa Uganda. Tujja bawulira naye bannayuganda bo kye baagala bakimanyi. Nabagamba sente zonna zajjayo alina kyazimba alina gwagoba alina gwalagako kati bagenda okwekuba amasasi teekawo abiri. Eyo nvuddeyo naye nga olwo olunaku lwe bagironga Ssaabasajja Kabaka awangala ennyo ali Ssaabasajja Kabaka beene magulu nyondo ne bagamba mbuno he's a dead stock ne bamuyita akasajja ne bagamba naye ntofayo guno mwaka gwe gunaggwerako kajja kuba kafudde weekali sebo Ssaabasajja Kabaka tajja kufa taraza kufa Kabaka weitu taraza kufa. Omukazi mukiga yayimirira yuke wali nagamba taraza kufa. Eyo nvuddeyo ebyo mbimaze. Abantu be Boston kwemuli abantu be Boston nyina akantu ke nabateereddeyo simanyi kanaku z'omwezi 20 guno mu 8 omwezi guno waliwo omwana omunnayuganda bayita Brian Kayondo akoze sente ze nga zaalaali era ali ku kituufu ali mu real estates oba real estate business eye wamwe Boston era abadde abategekeranga emisomo ne mukuŋŋaana ne mujja muwulira bye mbagamba be Boston ku luno simanyi Boston simanyi Woolworth muyitayo mutya mugiyitani wulira babaleetedde omusomo ku luno omwana oyo omanyi Abanyarwanda bo babuukira aliwo bamafiya ba Museveni. Olwaleero
Waltham, very good. Waltham, New Hampshire. Even now. Atamu abe Boston nabagamba ngenda kuleeta enjiri eyo wansi eyo wammwe. Abe Boston ne mutajja mu kuba naaze ebigere. Nga sirwadda jja n'aba naaze ebigere 10. Nze nno siri wa 10 ebyebi. Okunaaze ebigere Boston. Banaaza mujja kumpulira. Wamawulira. Ne bababba. Makale. Yesu be yanaze ebigere bamuwa mmeka. Neta musoma Bayibuli. Nawulidde batandise banaze enkwawa n'amabeere. Naye mmwe. Wamawulira. Kuluna omwana Kayondo oyo omusajja oyo Munnayuganda Kayondo agudde mu mbiza Abanyarwanda. Embiza abamafia. Kuluna abaleetedde aboogeza abakulu abagenda okubeera mu ogwo omusomo. Abaleetedde Pastor Lubega. Bawa Desire. Ex wa Desire. N'abaleetera ne Kini Kalisa. Abagagga b'ebweru oba mmwe abatujoga abalina obutabo mumanyi lwaki mugenda e Uganda ne mufa. Mumanyi lwaki babatemulira mu mahoteri. Mujjukira omwana yajja n'akola embaga ow'eggolo gwe bayita Kakooza eyatemulwa. Mumanyi lwaki babatemula nga muzze e Uganda. Mujjukira omusajja yaveeyo ebweru n'agenda Simanyi e Kajjansi akedde ku makya akola lodi ate munnange ayambadde bulungi nnyo atava ebweru atadde wano gundi. Esimu eri wano alina amubandi wano asibye esimu agitadde wano atadde mu headsets ayambadde bulungi nnyo atava ebweru gambye akedde ku makya lodi ne bamutomera naafu. Mumanyi ekibattira Uganda. Muwulidde bannammwe abava e Uganda ne bafiira ku bisaawe nga bakomaweeyo. Nti agenza okuva mu gundi, agenza okutambula okuva mu nnyonyi nga yafudde. Ebintu byenjagala nnimba oba mu biwula. Mumanyi bwe mufa. Mumanyi gye mulira obutwa. Mumanyi gye baba sportingira. Kati gwe Brian Kayondo njagala nkubuuze. Oleese Kini Kalisa asomese eky'abantu. Kini Kalisa agenda kusomesa eky'abantu kiki kyamanyi ali ku ssente ya muwi wa musolo. Tayina byabonyeebonye. Yalya mu government n'akola mu State House ne bamugjayo ne bamuwa Natasha Broadcasting gundi. Yatubba akalulu 2016 n'atubba akalulu 2021. Obwo bwe bugagga bwe. Ogenda kuŋŋanya bannayuganda mu musomo ogwo basome ki? Bw'oba manyi ogenda mu musomo ogwo. Baba sporting nga muyina ssente. Mugende mufiire Uganda. Bwe bamala okuziika tokuba ku simu yange nnyamba. Mugende mwerage nga bwe muyina omusimbi bwe mwakoze omusimbi e Hampshire yasimanyi Hampshire. Simanyi Woolworth. Simanyi ani. Mwe mugende mwerage nga bwe muyina ssente muzikoze Virginia, New York, biki California ng'ong'ong'ong'o. Mujja mu musomo. Lubega oyo mumumanyi. Walola byeko Lubega ne basumba banne. Walola byeko Lubega nga ali ne basumba banne oba mbonye. Olunaku Lubega luyalabikako kwali kuziika kwa mutabani wa John Mulinde. Gwe bayita Gideon Mulinde. Gwe lunaku yalabikako ne basumba banne. Wali omulabyeko n'abasumba. Ojjukiranga Lubega y'omu ku bamafia abaagabana ettaka lye Naggulu Nakawa. Omujjukira mu State House, omujjukira mu kakiiko ka Parliament nga bamubuuza ettaka ery'obuwumbi walifuna financial gundi zo ziri zitya n'agamba 110. N'agamba nze nnina endiga. Endiga can offer the kawumbi of the money. Then I can buy the taka from the 110 ze yati Naggulu. Obijjukira. Kati Lubega owafanero oluzungu dwalulina oluzungu tulwenkanya oluzungu alumanyi ffe tusinga oddumanya we Uganda naye agenda kusomesa ki abantu Lubega wafanero wali omulabyeko n'abasumba wali omulabyeko mu kintu kyonna ekirimu olwo gwe kale olw'okuba njagala nnyo bataliyani ya diaspora sisobola gireka kufa
bw'ogenda ne oluvannyuma ne bakusportinga nti olina ssente ne bakutwalira ettaka lye eriri e Uganda tokuba ku ssimu yange. Bwe bakuwa obutwa ne bakuziika tokuba ku ssimu yange ng'omaze okufa. Nyamba buyambi. Nakabatereddeyo genda ku page. Kini Kalisa agenda kusomesa ki oyo mafia wa Museveni. Olaba Kini Kalisa yalta mukulu we kitaawe yamukuza kitaawe nga bamaze okufa. Kalisa Anas Kalisa n'abakuza oyo musajja yatuula ne Museveni ne batta ne ba obutwa yabulira mu TV zo oyo musajja simanyi salamu. Simanyi biki. Kini Kalisa yattata baba we taata we omukuzaawe Anas Kalisa. Kate mugende nga musugumbiza emitwe. Mugende mu musomo ogwo. Temukuba ku simu yange. Namwe mbamazi. Bana Uganda. Njagala muddemu amaanyi mugume omwoyo. Temugwamu amaanyi. Wetuli si wangu. Mwalabye Abanyarwanda bwe bongedde mujjiya. Nammwe mwongere mujjiya. Olusozi gye lukoma okuba olunene. Gy'okoma otteeka mujjiya ennene paka ng'oluyiseeko. Abanyarwanda temugenda kubeera mu Uganda lwa kututiisatiisa. Kino njagala mukiwulira Abanyarwanda. Temugenda kubeera mu Uganda kututiisatiisa. Temugenda kubeera banna Uganda ku mpaka. Ekyo kikafuwe. Mujja kubeera banna Uganda, mujja kubeera mu Uganda lwa mpisa nnungi na kumanya wawe mugwa. Tuli wano nga bwe mulaba bwe mutambula mu nsi zonna. Tosiswakira ku macha n'engamba mbuno ndi mu katali omuna Uganda. No. Ndi munna Uganda mu ggwanga lya Kata. Manyine wenkoma. Oli munna Uganda ali mu Saudi America. Omanyi wokoma ng'oli mu Saudi America. Omanyi wokoma. Ekyo bwe munaakikwata mujja kubeera mirembe mu Uganda. Naye okututiisatiisa n'okutukaka. Ekyo kikafuuwe. Temugenda kubeera banna Uganda lwa kututiisatiisa. Bagambye bwe bagenda e Rwanda ebagoba nti banna Uganda. Bwe bajja e Uganda ne bagamba muli Banyarwanda kati tulagewa. Kwegamba ne musalawo mutuule mutwale Uganda. Lwaki eryo effujjo temugenda ne mulikola e Rwanda ne mugamba no. Tuli Bannarwanda kubanga namwe mugamba tuli Bannarwanda abana Uganda. Ate nga wali Abannarwanda muddeeyo e Rwanda. Nawe munayogera oluzungu olufaanana lutya gwe mbidde. Temugenda kubeera mu Uganda lwa kututiisa. Nkugambye mbidde yalangiridde olutalo lw'ekiyeekera. Omanyi lwaki batuuse waawo? Omanyi lwaki tubatuusiza waawo? Kati banna Uganda muddemu amaanyi mugume omwoyo wano we tuli. Tugenda kuyitawo ate nga tuli bawanguzi. I repeat. Kuba mbimanyi okuva ku ntandikwa negye binaggwera. Omuzannyo gwonna ngumanyi we guli. Mubeere bagumu. Wulira. So, abishe kyande nebuuza tukwawo. Kwawo gende bana batujja bana Uganda. Ode Uganda abagamba Banyarwanda. So we have nowhere we fall. Tulina ennamu nti otambula mu tawuni okulira ng'esombiryetu. Abo batumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe. Kati yaffe ery'ennyuma. Ne batugamba mbu Museveni Munyarwanda bifakasinga otegerezebwa mu ggwanga lino waayi. Tetulina we tugwa. Omuganda akugamba tumala amazeeko emirembe ali mu gavumenti akugamba mwajja londa Museveni kati tukole ki? Message ebamenye omutima. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans to begin with. When you are counting Ugandans, they must begin with you. Instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi kyo kyateeka teeka lyeri kiteekawo oyo munansi abeera ki munansi ye abeera munansi nga semateeka w'eggwanga eryo yagaba bunansi owulidde semateeka omulwenda nkaaga mu emeka owulidde
abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitaliisibwa waka ziyita nsolo zaaki ate abantu abatalina waka bajja ku abantu baawa tetuze wano okutegeka lutalo lwa kiyeekera naye nze size wano bakakasa nti terulibeerawo simanyi oba terulibeerawo entalo zize zibeerawo ezifaanana bwe ziti lw'abantu kugaana ku nsonga bwe ziti zikolako muwulira bulungi wakiri kuva owulidde kola programu ey'okunzita kubanga eby'abanyarwanda sigenda kutuula mubiwulire byonna bye tukolerera okukola okulaga Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asaavinga banyarwanda. I call upon banyarwanda wherever they are seriously. I'm not inciting them not to consider any member of parliament, whether Muganda, whether Muchori, whether Munyarwanda, whether who is not going to stand with us in this struggle. Whoever is against our survival, we are not going to be with him. They have abused our young youth with a lot of impunity, intimidation, giving a lot of threats. I want to sound a very serious warning to some of these guys who are in public offices, who are intimidating Banyarwanda, that we are here as Ugandans, not on anyone's favor, and we are ready to defend our existence in this country at all costs. When we argue that you are denied passports, and therefore there must be a law for protection of your own rights, for acquisition of rights, as other Ugandans, they say that citizenship is an individual matter. But in the Constitution, they say it is collective because it's an ethnic group and individual thing. If I call such, Miyaka Kofune, Ubugagantwani, Balokis, then they say I am speaking a lot of English, mostly insulting them. A multiplicity of such noises, for me, I consider it a Miyaka Kofune, Ubugagantwani, Balokis. It's complete nonsense. Neba mama ne batata zembuze ekigambo kimu mwe mulowooza nti omuntu omwalina amaanyi agasinga ffe abanyarwanda nga twekuŋŋaanyiza bwe mwekwasa nti Museveni abeefuula kye batali basekirira nnyo oyinza otya kugenda wali muzee Kananura yes chairman kuba ye akolegana ne embassy ya Rwanda yes embassy bwenkolagana nayo ngenda okubabuuza bankoze musango ki nga ndi munyarwanda as a community. But do not have to take consequences of politics. We are all Banyarwanda, and I can stand when it comes to Banyarwanda. Kugamba nchikakasa kuchobotegera ne lwakinyimirira omu lwakinyimirira ne kayitana yekka bwe kituuka ku Banyarwanda ku nsonga z'omubano nti Kananula zirimu kamwanjire tatuula olwatuga afuuse eki ate ffe si bye twagala ffe twagala kubalaba nga abakulembeze baffe bali ki nga bali wamu ina omunyarwanda gw'empiseko mumanyi omu basikiima be bano abavubuka abambala obukooti bateekako obusuuti ne badda wali balowooza mu bazimba kinene kigenda kujja katudde wali wansi eno ensonga z'abanyarwanda zigenda mu maaso buli ayitawo gwe katunuulira kalowooza nti okukola intelligence n'ogitwala mbwe kireeta obugagga babalimba bwe bakuwa omulimu tekitegeeza nti bwe tokyali munyarwanda abonaabona obeera bubeezi nga kinyonyi ekiva ku ttaka ne kigwa ku kiswa kati ate ne kyerabira nti kikyali ku ttaka awo oli ku kiswa naye okyali ku ttaka omuntu wa wano kasita omuwa eddembe ly'okwekolera mujja kwekolera temwetaaga kusaba abaana bammwe kasita banaabakkiriza okugenda okwenoonyeza essente yonna gye bagenza ozinoonya bajja kudda wano bazisige abamu muwulidde naye basirummwe kambabuuze bwe muba nammwe mukyogera nga mukkiza nti muli Banyarwanda nga mwe mukyeyogeredde nga mukimanyi nti waliyo ensi eyitibwa Rwanda mu Uganda temulimu buli district buli tribe erina weesibuka mu Uganda okumalirira n'okulayira kwe mulayira okufiirawo lwaki temugenda ne mufiira ku bujjajja bwammwe Rwanda lwaki mwagala kufiira Uganda nga kale ffenna Uganda bagambye temuli baawano ne muddayo ke Rwanda nga bwe mugambye Rwanda ne bagamba nti temuli baawano uwawe mulina okufiira
Why Uganda? Nange nkunga banna Uganda mwenna buli omwagule ejjambiya amanda gaggwamu Uganda kati tugenda kutya bisanku. Buli munna Uganda olina okuba n'ejjambiya eteme enku. Kulaba mu Uganda tetulina gaasi, amasanyalaze gavaako, ate tulina okulya. Buli munna Uganda gule ejjambiya ebeere waka tutya abenku. This is kakufune. This is kakufune time. Mama nyari. Mwe. Bana Uganda mubere ba amanyi muddemu amanyi mugume n'omwoyo. Temuta ekitala. Buli munna Uganda oteekwa okuba n'olusekese lw'enkwe waka. Buli munna Uganda olina okuba ng'olina effumu mu nju. Bannange banna Uganda temuggwa ate temutya. Kyemba kakasa temutya. Wano tugenda yitawo. Basooka ne batwekwekamu. Babadde batulira mu ndanga njoka. Kati tumaze okubawa zepa batandise okufuluma. Omanye ebiwuka kasitwa ebiwe eddagala olabira kukukuba ebitulututu no eryo liba ddagala eriba ligudde mu lubuto. Ebiwuka kasitwa okuba ebisente ng'omanya mundu olina ebiwuka. Otegedde? Mmwe temukayana batwekwekamu duli babadde bannaffe. Kati layini zikubiddwa Uganda awoweri Uganda eddagala lituuse mu kibondo wali. This is kakufune time. Wawe mulina okufiira we mulina okulayira nga mukimanyi nammwe muli Banyarwanda. Naye mwe mutuyita basiru. Mulowooza ffe tugenda okuwaayo ensi y'abajjajjaffe. Mukakasa. Buganda yalina amasaza 3. Ssekabaka Nakibinge n'afa. Ne bafa nga bagaziya Buganda ne bagituusa ku masaza 10 16 bagituusa ku masaza 10 nga yalina amasaza 3 gendo some Buganda Kingdom. Bajja jaffe abatusoka barwana nnyo entalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulyagalenga. Oyo yenna alowooza nti Buganda ekoma ku mulembe gwaffe oli ku kifu. Buganda etandika ku mulembe gwaffe. Mwatulimba mbu mugiza ku ntikko ne mugiwanayo ne mugikuba ku ttaka. Gwe wali obaddeko mu barakisi z'amagye oba eza poliisi. Omanyi omuntu abeera avunaanyizibwa ku kuteekayo fulaga n'okugijjayo. N'omala obeera ng'owanulayo fulaga eyo n'egwa mu ttaka, emiggo gy'ofuna ogimanyi. Oba n'oba nga mugiwanika, ogwo mugwa ne gukutebuka n'egwa mu ttaka, omukulu n'agirengera. Buganda mwagikuba mu ttaka. Kati katubalage. Buganda etandika ku mulembe guno. Saawa yakulwanirira ggwanga. Abanyarwanda bafunvubidde bo bakulaga nti balirwaniridde era ggwanga lyabwe. Owulidde bulungi munnamateeka waabwe ng'akugamba tukooye okuboolebwa. Bwe tugenda e Rwanda batugobaganya batugamba mu muli Bannayuganda. Ate bwe tujja e Uganda nammwe mutugamba tuli Banyarwanda. Ffe mwagala tuddewa. Kitegeeza ki? Nti bakulaga nti ke babagoba ewaabwe e Rwanda baagala kusalako Uganda efuuke yaabwe. Naye ate mwe Bannayuganda kati mwe mwebuuze nti ate Abanyarwanda bwe bajjula Uganda mwe mugenda kugenda wa? Waliwo Munnayuganda asobola okugenda e Rwanda ne bakuwa obutuuze nti nedda. Kitegeeza ki? Kiri gye muli okusituka mulwanirira eggwanga lyammwe oba okutuula bo abalyagala bali batwaleko, kubanga Rwanda y'Abanyarwanda, Uganda y'Abannayuganda. Golabe eske Moscow mama yakwata United ne mugalamiza ngeri ku form no mu Premier League ngeri ku top simanya ekikopo kitwala wakyabula ye emipiira 12 yagende Moscow te yavayo.